Nzirubega Ibrahim Kasinga nkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba omukyala Joyce Sserwaniko Eyajanjaba Abayeekera ba Museveni teekako n'abaana be ababiri okuli Simon Kabugo ne Esther Sekitoleko be yagenda nabo mu nsiko. Ekitundu kyaffe kino eky'olwaleero kikutuusiddwa ku Lubega Designs. Basangibwawo ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala batunga amasaati, empale, amasuuti ssaako n'ebirala. Osobola obbakubirako ku 0705 4 1 Mu 1981 Simon Kabugo yali abeera ne taata we Kiryanfuufu Kiwoko mu disitulikiti y'e Luweero nga yali atumira myaka egy'obukulu 5. Olutalo we lwatandika bano baddukira mu kitundu ekya Lukoola, obula nga taata we ebiseera ebyo yayogeranga nnyo ku bakwata mmundu era nga n'abaana b'abakulu baali badduka dda ne bagenda okwegatta ku bakwata mmundu bano. Wabula Simon agamba nti ye mu kaseera kano yali talabanga ku Bayeekera we bafaanana. Era mu kaseera katono nnyo famire ye yasenguka n'egenda okwewogomera muganda wa kitaawe gwe baali bayita Kiggundu yali abeera e Kalagala. Taata we yali alina emmundu eziwera 3 nga n'olw'ensonga ey'okutiisatiisa okwabeerangawo okuva eri amagye ga gavumenti bano tebaakutyanga. Kiggundu ayogerwako naye yali akolagana bulungi nnyo n'Abayeekera bano era nga kigambibwa nti buli lwe yalabanga kuba amagye ng'akwata engoma akuba ggwanga mu ggye olwo nga badduka okwekweka. Ku lunaku lwe yafa abamagye baamusanga ali mu kkuba ngoma eno ne bamukuba ebyasi ebyamuttirawo. Ate ow'oluganda lwe omulala gwe bali bayita Ssekyanzi ye baamusala ekiso mu lubuto ebyenda ne biyiika. Olwo kitaawe wa Simon yali yeekwese yakomawo obudde obw'ekiro n'aziika baganda be bano ababiri abaali battiddwa. Era mu nnaku ntono nnyo nga ziyiseewo baatandika okulaba abasajja abaalinga n'emmundu abajjanga ewaka nga boogera ne kitaawe. Musajja mukulu ono Bikwanso kitaawe wa Simon yali afuuse infoma w'abakwata mmundu bano nga takyasobola kubeera n'abaana be. Ngono yasalawo kubeera ng'adduka n'abaana b'abakulu n'agenda mu kitundu ekya Wabusana ate ye Kabugo n'amusindika ewa nnyina mu kitundu eky'Ebaakijjulula. Ebaakijjulula Joyce Sserwaniko maama wa Simon yali yateekayo eddwaliro nga mulimu eddagala eriwererako ddala nti era eno yali abeerayo n'abaana be 3 ab'obuwala teekako ne maama we. Engeri Joyce Sserwaniko gye yajjamu okukolagana n'abakwata mmundu kigambibwa nti muganda we gwe bayita Israel Wamala ye yasisinkana Museveni ne babaako bye boogera bw'atyo n'amulagirira muganda we ono ow'obuwala. Okusinziira ku Sserwaniko yategeeza kiteeberezebwa okuba nga muganda we Israel yasisinkana Museveni nga bali London. Museveni n'ategeeza musajja mukulu ono enteekateeka ze ez'okubeera ng'akola obulumbaganyi ku gavumenti ng'asinziira Bulemeezi. Nti Wamala ono kigambibwa nti wano yategeereza Museveni okubeera ng'anoonya muganda we ow'obuwala ajja kubeera nga naye amuyamba. Wamala ayogerwako yali looya ate nga munnamawulire ng'aliko Assistant Head of African Service mu BBC World Service nga wabula mu kusooka yaliko editor owa programu emanyikiddwa nga Focus on Africa. Nti olwo Museveni nga bamaze okumutegeeza muganda wa Wamala yajja n'amusindikira abantu okubeera nga bamunoonya. Wabula Joyce agamba nti Museveni we yamusindikira abantu okumunoonya ye yasooka kubeera nga adduka ng'alowooza nti baagala kumutta. Wabula oluvannyuma yamusindikira abalala okwali Mugisha Muntu, Fred Rwigema nga kwotadde ne Joramu Mugume boogerezeganye naye. Nti okuviira ddala olwo nga bano bamaze okwogera naye Sserwaniko baatandikanga okumuleteranga Abayeekera abaabeera nga bafunye ebisago kubanga abajjanjaba. Nti wabula waayita emyezi mitono nnyo ono n'asenguka n'ava Ebaakijjulula n'agenda e Kijebejjo. Era nti Mugisha Muntu ono ne Sikajje baagendanga nnyo wa mukyala mukulu ono. Era nti oluusi ebiseera ebimu baavangayo n'eddagala nga balizinze mu ndagala. Era ng'oluusi baaleetanga abalwadde nga babaleetera ku bugaali. Wabula akaseera kaatuuka amagye ga gavumenti ne gategeera ku musawo ono. Era nga Sserwaniko yali alina okubeera ng'adduka n'ayolekera eggayaaza mu kitundu ekya Lukoola. Ngeno abakwata mmundu baali bamupangisirizaayo ennyumba. Nti mu kitundu kino mu trading center abantu bonna baali bakimanyi nti omukyalo ono yajjanjaba Abayeekera bano. Wabula olw'okutya amagye okubeera ng'ono gamukwata Rwigema yategeeza Sserwaniko okubeera ng'annyonnyola engugu ze bagendere ddala mu nsiko gy'abaakuba amakanda. Era bw'atyo ne bamusitula ne bamutwala mu kibira kya Kasiso gye yasisinkana Museveni.
nti wabula oluvannyuma Sikajje yaddayo mu kitundu ekyeggayaza okubeera ng'anonayo abaana ssaako ne maama we be yali aleseeyo. Sserwaniko baamwaniriza bulungi mu nsiko nga bamuwa akasiisira akaali kaliranye musajja mukulu Museveni we yali abeera. Tiyadde ng'obulamu bwali buzibu nnyo mu nsiko, naye ekyokuba nti Museveni yali amanyi wamala muganda wa Sserwaniko, yafubanga okulaba ng'abaana ba Sserwaniko ono babeera bulungi era nga baabawanga amata buli lunaku. Sserwaniko ono yasangayo abasawo abalala mu nsiko okwali Maama Kawempe, Dr. Semakula, Dr. Kiwanuka, Padde nga kwotadde ne Ronald Batta. Wabula Sserwaniko n'abaana be, omuntu gwe batayinza kwerabira gwe baalaba mu nsiko ye Itongwa. Itongwa ono baamusisinkana mu nsiko nga kiteeberezebwa okuba nti olutalo lwe lwatandikira. Itongwa ono yali mu siniya yakuna. Nti omuvubuka ono yali wa ku street ng'awangaalira mu bitundu eby'ebwayiise, era nti Itongwa ono yali yeegatta mu kabondo k'ababbi nga bo baakuguka mu kubba mmotoka, ng'era mu kaseera ak'okugenda mu nsiko bano baagenda n'emmundu zaabwe. Nti bano baali mu bataliyoni ey'okusatu eyali emanyikiddwa ennyo okubeera nga tetirimbudde ne batirimbula, era nga yayitibwanga buli muntu. Bataliyoni y'abano buli lwe yawerekeranga komando okubeera ng'agenda ku kitebe okusisinkana Museveni, bano tebabakkirizanga kuyingira nga baayimiriranga mu kilomita kumpi nnamba. Nti emirundi emitono ennyo bano gye baayingira mu headquarters baaleka kumpi buli omu akaaba olw'engeri gye baali beeyisaamu ng'abalalu. Major Herbert Kikomeko Itongwa ayogerwako. Emboozi ye twagiraba gye twatuma Museveni yatulyamu olukwe osobola okugifuna wansi mu description. Naye nga musajja mukulu ono yayawukana ne gavumenti eno mu 1995 bw'atyo n'atandikawo ekibiina ekikye ki Uganda National Democratic Alliance ekyali ekyabakwata mmundu okuyeekera gavumenti ya Museveni yali ez'embuyinza. Bano baakoleranga mu Central Uganda, obula oluvannyuma UPDF yabasinza amaanyi mu 1997 bw'atyo Itongwa n'addukira mu buwaŋŋanguse mu Denmark kyokka nga yafiira mu German mwaka gwa 2013 ng'atembera myaka egy'obukulu 49. Olwo mu 1982 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olwo mu 1982 Simon Kabugo yali awezezza emyaka 6 ne bamusindika okugenda ku Defence Unit ku headquarters. Ono teyafuna kutendekebwa kwonna era ng'okuyiga okuba essasi yalabiranga ku balala ngeri gye baakubangamu amasasi n'emmundu bwe baagikwatanga. Ng'ekyawalirizanga omuntu yenna okubeera ng'akuba essasi yadde emmundu tagimanyi ye mulabe yamubeeranga mu maaso kubanga yabeeranga alina omutta oba ye okukutta. Tibba abaana ab'obuwala babeeranga ne bamaama baabwe era gye babeeranga tewabeerangayo nnyo mivuyo. Tiwabula oluvannyuma famire y'abano baagisindika okubeera ng'egenda ebeere mu nkambi ya Afande Stephen Batamanya eyali mu kitundu ekyennyamiringa ng'eno gye baaterekanga ente z'Abayeekera. Tiwabula yadde nga famire y'abano yo yali efuna ku kyokulya, naye abaana baali baagala obulamu obulungi nga bwe baalimu ne kitaawe waabwe. Nti kitaawe wa bano yali musajja mulunzi ng'alina ente eziwererako ddala, nti kyokka mu nsiko baali bali mu kulya emmere etategerekeka okugeza ng'embidde abaana gye baali tebalyangako. Nti ate ebiseera ebisinga obungi emmere eno baagiryanga mu butiti kubanga baagifumbanga budde bwa kiro, ate nga kyasukkanga enkuba bwe yatonnyanga ng'olwo abaabeeranga tebaasobola kufuna ngatto z'abamu ku baamagye be baabeeranga basse nga kagenda kubajjuutuka. Nti anti bangi ebigere byavunda, abalala ne bakwatibwa tetenansi n'okufa ne bafa. Olwo mu 1983 Kabugo ono yatta ow'amagye yasookera ddala. Abayeekera bwe baali nga bagenze ku missoni eyaggwa obutaka okulumba Kabamba. Nti enkambi y'Abayeekera Kanyala yali erekeddwamu bakyala, baana abaali balina obuvunesaako n'abakadde. Simon Kabugo y'omu ku bakadogo abaali balekeddwa emabega okubeera nga bayambako Afande Ismail Sebbi okukuuma. Bano baalumbibwa pulatoni namba ey'abamagye ga gavumenti kyokka nga basobola okugirwanyisa ne bagiwangula wabula nga ku lunaku luno omutono Kabugo embeera ye ey'obuntu we yamuggweeramu. Ate ye omuwala Esther Sekitoleko
agamba nti mukadde kano yali awezezza emyaka 5 egy'obukulu ng'ajjukira bulungi nnyo nti baabakezanga ku makya ssaawa 10 buli lunaku. Ono agamba nti bwe baaza okukanga baasibanga ebintu byabwe bye baabeeranga bakozeseza ssaako n'okwebakako kubanga akadde konna baalinga babategeeza okudduka, ng'era bwe babategeereza obeera mweteefuteefu okudduka n'ebibyo. Nti ekirala kye batayinza kwerabira bano nga bali mu nsiko, bajjukira ennaku ezaali zisembayo mu mwezi ogwa Novemba 1983. Kabugo n'agamba nti amagye ga gavumenti mu kiseera ekyo gaali gabeetoolodde. Era okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 1983, ennyonyi zaatandika okubeera nga ziwubira mu bbanga mu kitundu kye baalimu ekya Nyamiringa. Era komanda waabwe n'abategeeza nti ennyonyi ezo zaali ziduumiddwa oyita ojjooko. Nti olunaku lumu emabega ng'ennyonyi ezo tezinnatandika kuyita, ebirango byali biyise ku leediyo Uganda nga biva eri musajja mukulu n'oyita ojjooko ng'ategeeza abayeekera bano okubeera nga bava mu bibira gye beekwese. Tuwabula abamu ku abo abaali mu nkambi bategeeza nti obubaka buno bwayitanga ku leediyo mwalingamu obubaka obulala obwali bukwekeddwamu, era ng'obubaka obwo bwali bugenda eri musajja mukulu no Museveni. Kigambibwa nti obumu ku bubaka obwali bukwekeddwa bwali bugamba nti omanyi era omanyi ne kyensobola okukola n'olwekyo va mu nsiko ng'ebiseera tebinnakuggwako. Nti ennyonyi zino zaasobola okubeera nga zibakuba mu bbo mukumpi olunaku lulamba, wabula bano bagamba tewali n'omu yafa okuggyako abaalumizibwa okubeera nti baali bangi ddala. Olwo essaawa zaalinga 6, Afande Sabata n'ayita maama w'abaana bano n'amutegeeza nga bw'ali mu kugenda. Tiwabula okugenda agenda naye omusajja obwedda basula mu bbo mu olunaku olwo oyita ojjooko bw'atamutta ye yagenda okumutta. Nti wabula mu budde obw'akawungeezi waliwo abakyala abaalengera omuliro nga guva mu bbanga ku ludda olw'akasozi. Olwenkera ku makya waliwo eyajja adduka mu nkambi yaabwe nga bategeeza ng'oyita ojjooko bw'ali omufu. Kino kyaleetera Butamanya okubeera ng'ateekako leediyo nga ddala mu butuufu bagenda okuwulira ebirango ebiriko nga bikakasiza ddala ono kye yali abagambye. Bano baatandika okujaganya era Afande n'alagira babeeko ente ze basala okubeera nga basanyuka. Nti bano baali bakyagenda maaso n'okusanyuka ebiragiro ne bijja nga biva ewa musajja mukulu Museveni nga bwe bategeeza nga bwe balina okutambula okuva mu kitundu ekya Lukoola era nga yali abaweereza abamu ku bavubuka okutwala abaana bano, teekako n'abalwanyi abalala okutwala omugugu gwa nnyaabwe. Taata w'abaana bano Bikwanso Ssekitoleko ye yali teyayingira nsiko nga yasigala ku bwa infooma. Nti abantu ku kyalo baali bamumanyi ng'omuntu akuŋŋaanya emmere n'emikeeka by'atwalira abayeekera. Nti mu Jjuuni wa 1984 Bikwanso ono baali bamusindise mu tawuni ey'ekiwuka okubeera nga yeekenneenya okulaba abayeekera be bayinza okubeera nga bayita okwolekera ebulemeezi. Nti ono bwe yatuukayo ku kyalo yagenda ewa mukwano gw'enfanfe gwe baali bayita Kerementi Bisaso. Ono bwe yategeeza Bisaso mission yali emuleese, Bisaso ono n'amutegeeza nti agira yeekweka mu nnyumba ye ye kagenda asooke yeekenneenya embeera bw'eri mu tawuni. Kyokka Bisaso ono okudda yakomawo n'ab'amagye ga gavumenti. Mu b'amagye ga gavumenti bano abajja mwe mwali ne mutabani wa Bikwanso omukulu Baabumba Ssentongo. Ab'amagye bano baatandika okubuuza Bikwanso oludda wa Museveni gy'ali, wabula omukulu n'agaana okubabuulira nga bategeeza nga bw'atalina kyamanyi. Bisaso ono yasaba mukwano gwe Bikwanso okubeera ng'ayogera amazima, kyokka Bikwanso n'akanya kusirika. Ono bwe yasirika nga bamubuuzizza mutabani we omukulu gwe yali yazaala mu kyalo omukulu, n'atandikirawo okubeera ng'amutulugunya, kyokka era Bikwanso ono n'agaana okwogera. Kigambibwa nti Bikwanso ono ne maama wa mutabani we ono omukulu baali balina enkolagana etaali nnungi naddala mu mukwano gwabwe. Kyokka ekyennaku omuvubuka ono yeewaanira ku baganda be engeri gye battamu kitaabwe Bikwanso, nti baamukuba ne bamusiba ku mmotoka ya Lieutenant Colonel John Ogola ekika kya Land Rover ne bamuwalula okuva ekiwoko okutuuka emagona ewaali entabiro gye baatirimbuliranga abantu. Nti mu kaweefube waabwe okulaba nga Bikwanso ono abategeeza Museveni gy'ali, baamusalako ekinyama wano wansi w'ebbere kubanga yali musajja munene, ne batandika okubeera nga bamutonnyeza ebidomola, kyokka n'agaana okwogera. Ono bwe baamala okumutta, omulambo gwe baagugatta n'emirambo emirala 2 ne bagiteeka ku kkubo. Okusinziira ku Ssekitoleko ategeeza nti abakwata-mmundu bwe baawulira nti munnaabwe Bikwanso yattiddwa, bwe batyo ne babeera ku standby okubeera nga badduka nga balowooza nti yabaliddemu olukwe.
Kyokka bwe bakitegeera nti yasirise talina kye yayogedde, bataliyoni ey'okusatu n'esindikibwa okubeera ng'enona omulambo gwe. Bano baagezaako emirundi 3 nga bwe balemererwa okufuna omulambo guno, kubanga ab'amagye baagukuumanga nga bagukozesa ng'akatego okukwatirako abayeekera bano nga bagunona. Omulambo gwa Bikwanso gwabeerawo okumala ekiseera kyonna ne guvunda, nga nkuba ye yatonnya n'etwala ebisigalira. Omwaka gwa 1994 nga guggwako, abayeekera bano bagulawo Western Front, kyokka Sserwaniko yali akimanyi nti abaana be bakyali bato tebajja kusobola kutambula paka Kaseese. Ono yasaba olukusa abaana bano abatwale wa mwana wa muganda we mu kitundu eky'Ejjinja. Twabula Museveni yasooka kubuuza ludda awo wennyini we baagala okubeera nga babatwala, bw'atyo n'asooka asindikayo Lieutenant Colonel Sserwaniko yeekenneenya ekifo. Sserwaniko yasanga ng'ekifo tekirina buzibu, bw'atyo n'akomawo mu kitundu ekya Bulemeezi. Museveni kye yakola yakwata emitwalo 2 n'agiwa Omusawo ono okubeera ng'agikozesa mu transport. Bano bwe baatuuka Ejjinja, Sserwaniko abaana yasalawo n'abatwala mu ssomero, nga mu kaseera ako Kabugo yali alina emyaka 9 ate Ssekitoleko ng'alina emyaka 7. Nti wabula bano ku ssomero baali beeyisa nga nsolo, kubanga baali tebaagala kwogerezeganya na muntu yenna nga buli omu gwe balaba ng'omulabe. Olwo obudde obw'ekiro baasitamanga ku mbalaza olw'ensonga nti bo baali bamanyira kwebaka wansi wa miti, nti nga n'emmere gye baafumbanga bano tebaagiryanga, okutuuka bakkansala b'essomero bwe baababudaabuda ne badda mu mbeera. Sserwaniko kyaddaaki oluvannyuma yaddayo Ejjinja okubeera ng'anona Sserwaniko, kyokka Sserwaniko yamutegeeza nti tasobola kubeera ng'atambula lugendo olwo paka Masaka. Ono kyava asaba Sserwaniko okubeera ng'amulekaddeyo olwo banaaba basembedde nga banaatera okutuuka mu Kampala amunone. Tiwabula bano kye baddamu okuwulira nti abayeekera bawambye Kampala. Maama wa bano olwawulira nti abayeekera bawambye, yabinyikirawo mu nsuwa bw'atyo n'ajja e Kampala nga baamuwa kusulana mu balakisi y'oku Lubiri. Enkeera Sserwaniko yaddayo e Kampala okubeera ng'anona abaana be, nga yabanonera mu mmotoka eyali emuweereddwa Chris Bunyenyezi. Kigambibwa nti Bunyenyezi ono abaana b'omukyalo ono yabalabirira bulungi nga balinga ababe. Bano nga bamaze okuwamba obuyinza, kumpi emyaka gyonna Sserwaniko ono yali akola mu balakisi ey'Embuya ssaako ne Bombo ng'Omusawo. Nti era musajja mukulu Museveni teyabasuulirira, teekako n'abalala nga Jeneral Nyakairime yabalabirira nga buli kadde bwe yali ng'akyali mulamu. Emboozi eno bwe baagikolera emyaka mitono nnyo emabega, kigambibwa nti musajja mukulu yali amumuzeeyo w'abaana olukwe yali akyaliyo mu kitundu eky'ekiwoko nga mulamu, olw'ensonga nti ebikolwa eby'okuwoolera omukulu yabibagaana. Wabula omukyala Sserwaniko yategeeza nga bwe yalinamu okunyolwa olw'ente za bbaawe ezaali omutwalo mulamba bakwata mundu ze baalya, wabula nga zonna baaziriira mu nsiko naye nga tebaamulirirako yadde n'emu. Ono yategeeza nti wabula talina kunyolwa kwonna, olw'ensonga nti omukulu yagezaako okubabeererawo weewaawo ng'ebiseera gye byeyongera abeera muzibu kulaba. Ono agamba nti baamuwa obujjanjabi alina, teekako n'okubeera nga gavumenti yamugulira ennyumba.